newankubadde US yabadde yalabudde Muhoozi nti singa munange ogezaako okwongera ku ebyo byoyogedde ebyokubeera nti nno oyagala obaddewo nsaleesale ambasada wa Amerika akwatibwe ku nkoona, ebinaddirira tojja kubyagala. Bino Museveni already yayise dda akafubo kabeewo mu State House nga Muhoozi alina okubeerayo ne ambasada Bob Gigi Odong bonna babeeyo, ndowooza babeeko bye batereeza. Naye Muhoozi takomyawo muganda wange ayongeddeyo obubaka era nga obubaka buno nze nga Uganda Atalagi kinneewuunyisa nnyo omuntu okufa ku bantu abalala nga tafudde kuba mu nju eyiye gy'alaga nti ayagala nnyo. Tosobola kwefuula muntu alwanirira kyalo nti kifune ekyokulya nga gwe ekyokulya mu nju yo kibula, tekisoboka. Muhoozi mu bubaka bwe yatadde ku mukutu gwe ogwa Twitter nga amaze okusangulayo buli obabadde bulabula ambasada Bob ng'alina okwetondera kitaawe oba si kyekyo lunaku lwabadde lwamande essaawa 3 agenda kulaba ekinaava mu Muhoozi. Munnange Muhoozi Kainerugaba era nga ye Chief of Defence Forces azzeemu okubeera nga ate muganda wange oluyiira alukoleeza ku social media. Wano nno kino kibadde nga kibuuzo okuva eri Muhoozi nga ateeka ku nninga US government nga alaga nti bo beegumbulidde omuze ogw'okubeera nga bateeka envumbo oba basanctioninga officials okuva mu Uganda, naye beerabidde nti Africa yo tesanctioningangako US oba okuteeka envumbo ku US ku ebyo oba ku mulimu omunene gwe baakola mu kutta abakulembeze ba Africa. Era naawe ekyokulabirako Patrice Lumumba. Muhoozi agamba nti Africa newankubadde nga US yalina omukono munene nnyo mu kuassassinatinga African leaders nga Patrice Lumumba, naye Africa tesanctioningangako US. Kakati kino ngenda bwe nkutegeezezza nti okay, yo bujulizi abulina era nze sijja questioninga bujulizi bwe muganda wange ampuliriza nti oba ng'ambe kyayogera kikyamu nti tebaakikola nedda alimba nedda. Naye nga bwe nkutegeezezza nti tosobola kubeera ng'ofaayo nnyo ku bantu abali ku kyalo oba ku mulirwano tebalina kyakulya era n'ofuwaayo nnyo okuba nga obanoonyeza ekyokulya oba nga obalumirirwa nnyo so nga ate neewuwo ewaka obwana bwo bulese bufa njala mu nnyumba temuli yadde n'ekyokulya. Uganda wano we tuli abantu bazze nga battibwa wano era lipooti tezivangayo. Abantu bangi battiddwa wano bakubiddwa amasasi so omu si babiri si basatu si bana ate era nga nabo banene mu gavumenti ng'oggyeko bano eno ffe bahuriganizi be batugira eno be basomba entakera ne batwala ne batta n'okwewaana ne beewaana, naye waliwo wano okuttibwa kw'abantu kubadde kujjanga kugenda mu maaso. Bakiteekako ADF era kooti juuzi yalabula poliisi nega nti ekizibu kye mulina okuttibwa kw'abantu mu kuteekamu ADF ate nga nako tebasobola kunnyonnyola nti wuuno mu bulambulukufu ye yakoze kino. Bakiteekako ADF naye abakuba abantu tebalabikako so nga ate bakulaga ADF bagiri bubi nnyo. Mu biseera bya Kayiira ADF yaliwo eri
mu biseera bya Kayiira ADF yali weeri twogera ku Kayiira tewali balala bakuba masasi awo bane battibwa mu ngeri tategeerekeka era yali ADF. Kakati ekyo nkugambye nti abo benjogerako banene era baali banene abamu balwana ne Museveni mu nsiko ne bafa mu nfe etategeerekeka obutwa n'ebirala. Eno abantu abawansi battibwa batulugunyizibwa. Muhoozi okuleka okwewaana nga bw'amanyi buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga nti tewali kigenda maaso nga tebamanyi, naye tebavangayo kulumirirwa ku bantu batulugunyizibwa era bakulaga nti emmotoka eza drone tebazimanyi, ezo za opposition abasomba abantu okubatulugunya abawamba abantu ba opposition ne batuuka n'okubeera nga babaparadinga nti yogera bamusuubiza $5,000,000 n'atandika okwogera abanuupu be bampamba be bantwala ne bantulugunya ne bansuubiza ssente ebintu eby'obulimba. Naye nga kyogamba nti Muhoozi alumirirwa nnyo Africa okusinga Uganda, bw'aba alumirirwa nnyo Africa okusinga Uganda era ekibuuzo lwaki aba munnayuganda atuukiridde? Lwaki alumirirwa nnyo Africa okusinga Uganda? Kiki kyakwese munda awo? Kubanga abantu batulugunyiziddwa, abantu battiddwa wano e Uganda, n'ensi yonna neevaayo neeyogera. Ne waali awo nga commander in chief tasobola kuvaayo kuvumirira bikolwa bya kutulugunya abantu nti amagye ne poliisi mulekera okutulugunya abantu bano babano mubate baliwa mwakola ki mmwe? Mubaleke bagende, kubanga bano bannayuganda bannaffe takikolangako era tasuubira kukikola, wabula ekimuli ku bwongo Bobi Wine, ekimuli ku bwongo Nuupu Bobi Wine, kubanga abo bye baagala okumutwalako ye kyayita eky'obusika kye. Abo bye baagala okumutwalako kyayita eky'obusika kye. Kakati era wano we wava ekibuuzo, juuzi omusajja omu yabuuza ekibuuzo n'agamba, yali ayogera ku bya Tamale Mirundi mu Junior, n'agamba nti ab'ekika eky'Enkima bagoba Tamale Mirundi Junior, kati bamutwalewa bamusindikewa. Baani be bamusindikira? Naffe tetumwagala kubanga weewaabwe mwana waabwe babazaala ekibi kyabwe balina okuwongerera ekibi kyabwe. Era n'abuuza ekibuuzo n'abagamba nti kyogamba nti mmwe mwagala nnyo kabaka okusinga omwana wammwe, tugosobola okwagala ennyo kabaka okusinga omwana wo gw'ozaala? Sooka ogonjoola ekizibu ekikyo eno, sooka obiggyemu ebyo bwakabaka. Leka kuwa nsonga ya bwakabaka mu nsonga ezo, kuba kati kino kiri mu nju yo ewaka. Omwana wammwe musooke mugonjoola ebyammwe eri, temugiwanga nsonga kubiteeka mu Mmengo simanya biki. Naye nawe bwekitunuliramu ng'olaba kituufu, tosobola kungamba nti nze nja kwagala nnyo kabaka okusinga Shuraim. Nja kukiwa ekitiibwa era ng'obwakabaka ng'Omuganda, naye sigenda ate kukulimba nti nze nsobola okwagala ennyo kabaka okusinga omwana wange gwe nzaala, nti singa bukyenkya ne baŋŋamba nti ku bana ababiri tuttekaani, Shuraim buli wali ne kabaka buli wali, nja bagamba mumpe omwana wange naye alina ababe. Ye bwe kiri ge mazima. Kati tuleme kubeera nti nno tuddaawo ne twerimba nti omuntu ayagala nnyo Africa era n'afa ennyo ku ba Patrice Lumumba eri n'abawambwa abakuba yabisoma mu butabo, buye bw'asoma obutabo oba ba great leaders, era kitaabu amutwala okubeera ye great leader mu Africa. Naye great leader wano e Uganda, is he great leader wano naffe bwe tumulaba? Abeewammwe obeewerera kubamalawo. So oyogere ku statement eyo nti taata yagamba nti abo abavubuka bonna abawogera Bobi Wine group ye agenda kugimalawo. Agenda kugimalawo. Kati olwosooka olowooze ku by'Abamerika simanya mbu nno Africa teba sanctioninganga ate nga bazze nga balina omukono mu kutta ba African leaders. Kitaawo baamusse. Lwaki kitaawo tebamutta?
lwaki tebamutta ate nga yasse n'abeewerera bannayuganda okubatta ne mu lutalo yajja n'olutalo lwatta bannayuganda abayitirivu ate era abadde mu mirembe giri yonna gyonna egy'abaamiini era n'abantu abafudde naye situlu abalinamu omukono kubanga be babaddengawo nga bakyankalanya embeera ne beewaana n'okwewaana nti baateganga zibbomu ne bambala ebyambalo by'abamagye g'obuti ne bagenda ne batta abantu ne bamaa ne bavumaganya gavumenti ziri ezaaliko bo bennyini nga beewaako obujulizi. Kakati wano tubijjemu bino ebintu ekyejo kuno si kwogera bwogezi si kwogera bwogezi wabula twagala ebintu ebiridriyo omupiira gukulemye wano wansi ate otandika ogupaaza olidde gukulemye wano wansi okubeera nga ogukonteininga ate kati ogupaaza otandika okuba ddiimuula kiba kitegeeza kikupaddeko deka kwekwasa bakugamba bya wano owoza Africa bakugamba bya wano owoza simanya ekintu ekyo sikitegeera bannayuganda mulimu okubeera nga omuntu mumugamba mu comment section mumugambe naawe ffe tuli Uganda tutujuliza Africa tusooke wano muleke kuddaawo naawe Patrice Lumumba gwomanyi Patrice Lumumba omumanyiko ki subhanallah kale muwagire